kulwanyisa 2-3 ekisooka tulina amazima tuyimiridde ku mazima amazima gali ku ludda lwaffe ekyokubiri tulina bendera y'eggwanga eno ebendera y'eggwanga etulatafera bana Uganda ekyokusatu tulina Mukama Katonda ali ku ludda lwaffe tewalagenda tuwangula bana bamaama tewalagenda tutulangira tetutazeeyo njagala okubasaba buli ali wano njagala ojjukire tubulayo ennaku 22 yezi kyawera tubulayo ennaku 22 okola okusalawo kuno bana bamaama njagala okubasaba buli ali wano buli lunaku oluyitawo njagala okusaba obeeko kyokola oba okubira abantu 2, 3, 4, 5 essimu obajjukize bamanye lwaki balina okulonda Uganda empya ekyo bwe tukimala baganda bange mukozese social media yammwe nga tebanasalako intaneti mukozese tikitoko nga tebanasalako intaneti njagala batuuka okusalako intaneti nga kyagwadda nga tebalina kono kyasobola kusiba nga tebitasobola kwedda mabega ekirala nga 15 mu bukeereze bwa Nkokola nga 15 January mu bukeereze bwa Nkokola njagala mugende okutuuka nga buli muntu gw'ofaako oyogedde naye nga mikwano gye bamanye ekyokukola kati mukende ku makya mukeerangawo bukeezi muganda waffe ayawandise ekipande n'agamba the judgment day is on January 15, 2026 bannayuganda ffenna tuli balamuzi ate nga mwana wa maama oyogedde mazima ku lunaku olwo tuzenga tubagamba nti nga 15 buli omu agenda kuba mulamuzi ekooti y'abantu egenda kutuula nga 15 January njagala okubasaba mwenna mugende musale omusango ogwo omukubi gwe bagoba ku nnyanja olwo lwe tugenda ogusala bagala okusengula ku ttaka olwo lwe tugenda ogusala baganda bange bwe tunagenda mu Uganda empya ebitongole bigenda kuba bikolera abantu so si kumba bantu bangi kumu abali wano temumanyi nawo wakuddukira bakusengula ku ttaka lyo poliisi nga naye eri mu ddiiru y'emu abakulu bamagye bali mu ddiiru y'emu njagala okubabulira baganda bange tusobola okubikyusa ebyo mu Uganda empya bannansi be bagenda okubeera bossi so mbasaba baganda bange mukeere bwa Nkokola mugende we balondera bw'omala okulonda todda waka bw'omala okulonda yimirira mita 20 okuba we balondera emita 20 kiringa okuba ano benyimiridde nekwekyo ekipande kya Ziwa Yusufu Mugagga mukiraba ekyo njagala mukozesa ensimu zammwe wadde intaneti bayinza okuba nga bagisazeeko tulina kuba n'amagezi amalala agaweereza information so mukozesa ensimu zammwe buli kimu mukirikodinge tobuyinza pamanyi nga penali mu evidence buli kimu mukirikodinge obubaka bwange obusembayo baana ba maama manyi nti batulemeseza okutuuka eyo basobole okulimba abantu